Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga atabukidde ababaka ba Parliament batayagala kuteesa mu bukiiko wadde nga bafuna ensako. Sabbiiti ewedde Kadaga yawummuukiriza ababaka ba Parliament ne baminisita abateeka omukono mu kitabo nti weebali kyokka oluvannyuma ne balabiriza ne bagenda. Kati Sipiika alagidde abakulira obukiiko bwa Parliament bwonna okuba nga alipoota gyali buli mwezi ku babaka abeebulankanyizza kimusobozese okubakangavvula. Tulina abantu abatajjirangako ddala mu komiti okuva Parliament eno lwe yatandika naye nga ate basasulwa. Kankutegeeze nti wano mu komiti tusasulwa lwe tutudde sitting allowance. NTV etunuulidde enkalala z'ababaka abatula mu bukiiko n'esanga nga bangi olwaleero tebalabiseeko so nga n'obulala tebutudde olw'okuba ababaka tebaliiwo. Okugeza kano ke kakiiko abakola ku nsonga z'ebweru kyokka okuggyako omumyuka waako Hudu Katulamu ababaka abakatuulako tebabaddeewo. Bwe kityo n'ebyokulya ebyabadde biteekeddwa ababaka bano omubadde sukaali, sumbuusa, sausage, amandazi ne chapati bidiziddwayo. We need to make a proper rearrangement of committee meetings taking place at the same time, same day. And today we had many members from the Foreign Affairs Committee attending committee meetings of other committees today. And it is very unfortunate if resources are spent on an institution and then the output is very limited. I think this is unfortunate. Buli kakiiko lwe katuula buli mubaka asasulwa emitwalo 5 ate ssentebe waako n'afuna emitwalo 7 ng'ensako. Buli kakiiko kalina okubeerako waakiri ababaka 25 naye ng'ebiseera ebisinga obungi obumu butandika kikeerezi olw'ababaka okulwawo okutuuka so nga n'abamu tebalabikako. Kati abakulira obukiiko buno nabo batandise okutabukira ababaka ababutuulako. Kakati bwe nkambuwaddeko oba bwe nze nkambuwala ate ne Sipiika amaanyi gayongedde okuteekamu komiti yange yeeyongedde okujjumbirwa. So we are getting very serious on this. That's why now in all committee meetings there must be minutes of meetings. NTV ekitegeddeko nga Sipiika bwe yategeezezza nga n'abakulira obukiiko abalemeddwa okufulumya alipoota bukya Parliament y'omwenda etandika bw'agenda okubaanika.